Okay, mwebale nyogera maaso n'okubanga mutugoberera nze wasa Emmanuel. How are you, mommy? I'm as usual. Are you as usual? Yeah. Ane mimi jakuzi. Olalikide mu luzungu. Ate nasoma lwaki. Juzi wakati kabono kagabe sinesidikira mwete. Nenga mami. Ndi bulungi. Kawungeziko. Kawungezi kano siri bubi. Okay. Ndi bulungi. Ono mami wa Emma. Ngabuli jo. Bamuyita oligino. Abantu bakwagala nnyo abantu bakutumira bagayi bannangi. Mami ngamutala bikabulungi nenga mami mukadde naye nga bagamba obulungi kwefaako. Alina ko ngami ndonga watondeba wazalibwa oli nazalibwa ndi mulungi kale sina kyakikolera. Nazamutegera omusaye gye kuva. Ande tutamale Biva Organic Access Building Rubaga Road omusawo omukogo mu kujjanjaba ensusu zonna. Ojogendeke wa Dr. Biva. Namuwako kone ku bintu byange by the way. Yabyagala nnyo. Ne lwakuba bwe nabimuwera ate naye n'atandika ebibye. Naye nga mukwano gwange kale. Mukitegedde ndowooza. Nze basimena kimanya nti bujyali amwadeko ne kubintu. Yes, amanyi bulungi. Oyo Biva mukwano gwange nnyo. Wadde kibaenda akulagane mutabani wo? Nnyo. Sente. Kimanyi nange mukwano gwange kale yanzijanjaba nako. Nga bwemba kale ku bulwadde kale obwa ssukaali. Genda nga nensijayo eddagala. Okay. Ndoza mulidde omusajja gwenjogerako buli jjanjaba mama wange. Mukwano gwange ddala. Namuwaako ku bizigo ebyo yabisiima nabimutwalirako olw'okuba mukwano gwange nembimutwalirako. N'omuwabuwe. Ne mugamba bibyo. N'agamba nti kampe ku bantu bange. Kati nanziriza results nti babisiima n'asuubula nako. Okitegedde? Okutuusa ebiseera byali tannatandika kukola. Kugatta bizigo. Kale naye n'akola ki? N'atandika okukola ekizigo era n'ekizigo ekikye kirungi ddala. Nakyo kya habo. Byonna bwe biri mukwano gwange. Bwanzijjako idea tewali bubi. Okay, ndoza mukitegedde. Abiva Sotuna Brands Shoppers Yugi. Oyo no mutunzi wangoye. Mukadde mukasera kano kennyini. Njagala bakuleza ekirabo kyo nga sinaba namwogera kusoko mpe akaveera ako wano. Wow. Ekirabo kya Christmas. Bannange nga nsanyuse. Ekijjeemu ekibikule. Sikira muddala bulungi nnyo. Okitegedde. Mama. Hey. Ono nga ntegeera. Ebagita boarding gye bayita gomesi. Ambi mukwano nga neyanziza nnyo neyanzeege. Iyo bangambye. Amazima ga Katonda nja kunyuma ate sinze sinyumira bwereere. Eyo body eriko omudalizo byonna n'amapeesa mbirabye. Okitegedde? Bambi neyanziza. Libayita Brands Shoppers. Mukwano gwange. Ani achankalanya omuti. Sise. Kati bano kukola katoto. Mukwano gwange omukyala mukwano gwange nnyo wa Brands Shoppers. Yokidduka liri Kabalagala. Litunda ngoye nnungi. Yampa fenera tuwa. Bambi. Okitegedde nga mulungi nnyo. Omunneebaliza nnyo. Nangambe egitwala. N'agimpa mu biseera bino byenjeetaagiramu ebya Krismasi. Okay. Kati bampa bwe tugaba. Okay. Zali mne birthday yange badde yanjawulo zembadde ngangaba. Ndero bakuwabuwe. Nakatize ngaba. Ekikulu eyo tetumenya. Tuba tulya Christmas nga awe musalidde ensayo emyaka n'emyanga temugikuza n'ensirika naye ku luno muganyabo. Ate birabo nasebe bya bbeeyi. Nnyo. Nagambye okwata ekirabo nga naye kikuluma. Kinsimba so zikumba tampeko. Ezo nazigobye. Nenga komesi. Omukyala oyo yagikuwa. Mama nga yeebale nnyo mukwano. Yangamba nti webale kuzaala omutabani omulungi. Kiyitirivu. Yankulisa ebisa. Then ekyokubiri. Nangamba webale kibeera mukyala mugezi. Nnyo. Nagamba kati Christmas yambala eyo. Agimaze. Bannange mukwano. Yandaba. Mama neyanziza nnyo neyanzeege. Oyo omukyala y'omu yampa n'ekifo kye twabaddemu ku pate n'emikono gyange. Okumanya abantu banjagala nnyo. Yangamba Emma mikono gyo tegine toyina wagenda giteeka nti ye. Genda mu maka gange gali ku nnyanja. Nentwala abaana 40. Okitegedde bulungi nnyo. Mwebale kunyumirwa. Awo tuli. So kadonda mwe tutambula kale bibyo.
Ganeyanze bambi neyanze nnyo neyanzege era nsiimye nnyo bannange message zenfunye ku katambi kafaako nenduka nofuna bokutenga yeba ne mama nganyonyode ebintu bino mbimanyi byaddala ne kati kolwo abantu bafuna interest ku skin yo nabagamba nga ffe tukola ebizigo ne bawakana ne bagamba mami wange ebizigo byesiga yabyekolera kati njagala osooka obulire ku bantu omuntu okuba n'olususu olulungi kitegeeza ki eri obulamu bwe anti kati omanyi omuntu bw'obeera ng'olina olususu lulungikyabadyansikiremu ku volume katini emmanga katini nnyo ankenderezeyo katini olususu kyekyogera kwegamba omuntu olususu lwo lwe lukutegeeza kikyoli olina okubeera ng'olabika bulungi era waliwo naawe omunnaffe yaga nti obulungi kwefaako ya olususu lwo kyekitegeeza endabikayo ate kyolabika kungulu oluusi ne munda kyoba olabika olususu olulungi lusikiriza abakulaba kati nganze omukozi w'ebizigo ne sabbuuni ebyazango habojeri okiraba ebizigo tuguze tubitabula bino ebizigo byebiweeredde mwenna byebibyaweeredde kuba wa ssente ozimbye amakama ne begati gano gonna n'emizigo egy'abapangisa gyonna giri wano owulidde ebizigo bino bye bigwayo nze nange bye neesiigako okuviira ddala ku babbebi abawe paka ku bakulu owulidde ekizigo ekya habo si byakupangirira si byakuteekamu kala bangi nnyo bakola ebizigo ne bakola ebya ne bakola ebya bbulu naye ekyange kiri ku oligino owulidde kiri ku oligino okirabye so bulijjo mbagamba nti ffe tutabula ebizigo ne tukola ebintu ebirungi abadde bebuuza mama wange ebizigo bino miraba biyesiiga zango habojeri n'ekisabbuuni kiikino naakakisala wali wetumuyiwa nakyo yakifumba kiri oligino bijjudde eddagala lyerere habo kya habo soka owabbireko ku ddagala lyoteeka muno eddagala lyetuteekamu era nze sirina ttima nze mbiwandiikako ebimu bino nawandiikako nti omugavu ekigagi akanzironziro ekajjo ly'enjovu omukondwe nenteekamu hane olweza byonna nteekamu kati ogenda okwesiiga ekizigo ng'ebisima bano abagamba ate babanaaza ebyogero 100,000 onaaba bunaabi kitole kya sabbuuni nga weesiiga ekizigo kati nagattako ne kannakyo skin oil kakola kati ako kano ate nako kayitirivu badde ndudu kalabako badde sikesiketegereza nkawo kano kannakyo skin oil bw'omala bw'obanga osazeewo okukozesa oil okozesa sabbuuni n'okozesa ne oil owulidde bw'oba osazeewo okozesa kizigo okozesa sabbuuni n'okozesa ekizigo munnange nakano ate kati kawambye kati kano ate kawamba ekizigo naye kyo tekisobola kumenyawo naye kawamba kyekituufu kawamba kati nako kwekali nnyo kufuna bulungi okuvya ddala ku babbebi abawere otuukira ddala ku bakadde twesiiga ekizigo ekyo olususu ne lulabika nga lwerwo oba oli wa myaka 8 oba oli wa myaka emeka tova ku nnakyoyo kati ebizigo byetu bivuddeko okulya oli otya okulya ala no wetegeeza olugoye lwange mwana gwereka ekigambo kino okulya kati omuntu okuuma omubiri gwo nga mugumu bulungi okubeera ng'oli herese bulungi olina okubeera ng'onywa nnyo omwenge oba amazzi kakati olaba nze nnina omuze nkeera ku makya nenywa amazzi agabuguma w'omuwoota buli ku makya olina okukeera n'onywa amazzi agabuguma bw'oba osazeewo okunywera mu kitampeko gyo oyinza okuba ebitampeko byo ng'ebyo 2 oba eglaasi meka 2 kasita omala okunywa amazzi ago ng'okola physical ng'okyakola physical of course yes nga lwaki nedda wali mu kisenge kyo ate nkulimbe ng'okola physicals ng'obuuka ng'okola otya ng'ozina ng'okola kipaka omubiri ne gukyamuka kati bwe gumala okukyamuka ng'ogenda onaaba
mala eddakiika zo nga 45 ng'omaze okugira ng'onaaba then ng'ojja olya breakfast ng'olutambula nga ngenda ku mirimu gyange. Wow. Omwaka 2021 gugenda kuggwako. Kiki ky'osinza okulaba mu mwaka guno ky'ogamba nti ng'omukyalo omukulu ng'omuzadde ku bantu ndala bakyalo bana abasajja kiki ky'olaba kitakusanyusiza kiwandiyagadde ensi ekitereezeemu omwaka ogujja? Ensi okutereeza omwaka ogujja abantu bakitereezeemu ogubadde omuze okunyizza mu mwaka guno noga nti mutuufu bino tebinsanyusizza abantu nti tebakoze bulungi abantu ng'eggwanga gyendera lina abantu gy'otambulirako beera mu bantu kunze mbeera mu bantu abantu ngambe kuki kuba bingi ebitali bituufu ebinyiiza oba ebyeraliikiriza ekisingira ddala obukulu tweraliikiridde nnyo olw'obulwadde obwa covid naye ate nensaba abantu nti bagondere amateeka era bakole nga gavumenti bwekola ki bwebadde eragira tusobole okubeera nti weetuli. N'ekirala omanyize nze ndi mukwano nnyo gw'abalina akawuka abo mikwano gyange abantu bange era nze bwe mbabeera mu bo bakitegeera mbakubiriza nnyo buli omu amira eddagala mu butuufu bwalyo basobole okuwangaala era agayaala nga basima munnange naye nga kyenkubiriza abantu babeere nga beekuuma kubanga obulamu bwe bugagga beekuume nga bamira eddagala abafumbo buli omu yeesige munne babeere faithful eri bannaabwe kubanga bangi tubalabye ekisinzigidde ddala okundeetera obuzibu lyettemu abafumbo battiŋŋanye nnyo guno omwaka ati mulina enjogera egamba nti bw'oba obufumbiddwa mulina enjogera mu bayibuli awo okutuuka okufa kulitwawukanye okufa kutwawukanye naye ate si kutemula ettemu liyitiridde guno omwaka ettemu lyo liyitiridde nnyo abasajja batemudde nnyo abakyala kubanga lyo kuba baali tebamanyidde kubeera nabo wamu kakati bwe babadde mu covid ono ne babeera nga babeera wamu buli omu n'alaba obubi bwa munne buli omu nga anyiiza munne ettemu liyitiridde kibadde kibi nnyo nnyo nze mbadde nsaba abantu baddemu emitima omutima gikomewo balekeraawo okuttiŋŋana abaami baagale nnyo bakyala baabwe n'abakyala baagale abaami baabwe mpozi n'ekirala ekinyiize oba nnyiize abaana abato abafunye ennyo embuto nakyo kintu kikulu nnyo bambi abazadde tugezezzaako okukuuma abaana naye ate n'abaana tetubanenya kuba tebakimanyiira kubeeraawo nga bataayaaya obwa aido obususse kati tusaba pulezidenti waffe omulungi abaana badde ku masomero basome ndabyeko ogundi efulumyerezo nga 10 abaana baddayo naye ate ekibi nti abazadde beeraliikirivu nze abazadde benjogera nabo bagamba kati tuddayo abaana baddayo kati sente tugenda kuzijjawa bajja kuzifuna ne mbagamba mugume abaana bo baddeyo sente tezibula mukwate zijja kulabika oyogedde ku basibe tezibula mukwate sente zijja kulabika kasita obulamu bubaawo tusabiragane tulabe ng'obulamu butambula 2022 ate n'ekirala tugondere gavumenti eriko gye twagala etusange nga tuli balamu kasita ogaana okugondera eriko gy'oyagala tekusanga weebale nnyo n'olwekyo bambi tugonde abakyala bagondere abaami abaami bagondere abakyala babaagale abaana baffe tubalabirire bulungi omwana ne bw'aba afunye olubuto tumusonyiwe kuba jjuzi twali tugenzeeko ku musomo eziroobwe bampita wano ssebo wiiki ewedde ne ngende eziroobwe kusomesa abazadde n'abaana musomo gwali munene kwaliko abazadde abaana netusooka tukuba ku bazadde netukuba ku baana abo netuboogerako abaana netubasaba bagonde abaana netubasaba baleme kusamaala nnyo n'abazadde netubasaba abaana abafunye embuto babazze mu masomero babasonyiwe
kubanga eno yali accident. Yes. Babasonyiwe babazze mu masomero basome. Okay. Abantu bandyagadde nnyo okumanya ku namba soko gisome ane banasonyiwa bakutubana gisome eri public. Enamba y'essimu nze yange sigiti ate singa nali nti ebintu byange byonna byentunda kuliko ennamba yange. Abantu beetaaga okulya okumanya ku bizigo bino at the same time ne counseling oyo gwogaba. Kakati ebizigo byange sabuni oyiro biriko enamba zombi nina eya MTN nina ne Airtel. Soko tusomereke Airtel eri ku WhatsApp. Eya Airtel eri 0702 57 58 50 0702 57 5 namba nyangu ya police. Ate ya MTN nayo byebimu. Ejja kubabuzabuzeyo. Anti ye eri 0788 57 58 50. Wala bukota no changu yego ngagubadde mulembe gwafe nyongo. Ate no weewunye nagifuna mwaka ogwo guwedde nga teri yali agikutteko gye eri enninzi. No gisaba. Nnyo. Ekikyo kiba kikyo. Ejja kusoboka. Ekikyo kiba kikyo mwana attu. Nagisanga gyeri. So kati fe batabani bomwaka guno kati akati baitu bavuddeko kati within the family oyinza kungamba kiguno omwaka era sikyonjagaliza omwaka ogujja. Omwaka guno gwo guno guweddeko byenkubuuliridde byo bingi. Ekisookera ddala bwesigwa obumbulina buntu bulamu kwegamba okubeera nti oli mwesigwa nnyo eri abantu. Bw'obeera omwesigwa buli muntu akussaamu obwesige bwe. Ate naawe oleme kubeera nti weeraga kubanga kati otandise okulabika ennyo. Yagala obeere mukkakkamu. Kati abanyiiza mbakolere. Tonyiiga. Omuntu omulamu anyiiga naye okusonyiwa kyekisinga. Olina okusonyiwa amangu ennyo. Mu Bayibuli batugamba nti toganyanga obusungu okugwa kuki? Ku lunaku owulidde obusungu buleme kukufuga lunaku luzibe lukye nga gwokyanyiiza. Sonyiwa kubanga kasita osonyiwa naawe otereera mu mutima. Bw'otosonyiwa ofuna ekiruyi n'osobola okukola ekintu ekibi. Bwebaka bumpadde. Olina okubeera ng'osonyiwa. Abakunyiiza bangi nnyo bangi ne bavuma ne bakola ki ne bakola ki. Naye bonna basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Ne Yesu yakiga nti mubasonyiwe. Omusajja bamukuba emiggo ne bakomerera naye yagamba ekigambo ekyo. Basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. So kyekyo. It's a very good message. Ndozo bakazi babumpadde ob'omwaka bane mami ne yanziza. Nnyo bannange ondabira omukyala ampadde olugoye. Mukyala Brand Shoppers yogge. Brand Shoppers. Bamuyita mukyala Robina. Robina alinga wala sister for mukuru. Bannange kawala kange. Yes. First born. First born mulamba. Bannange nga neyanziza Mukama amumpeere nnyo omukisa. Ogutayina buyinike. Amugaziyize business n'obulamu abeere bulungi. Amina mubeere bulungi mweraba.